DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mbalamusizaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Mbeebaza gyonna gye mutuusizaako engalo. Yenze Kanka Kapita, yenze mutesitesi w'omukutu gwa TM Online Television, era nga nze mwanjuzi wa programu eyitibwa Political Doors. Mbeebaza abatuwagidde ebbanga lyonna, neneebazaamu ak'ensuso abawagidde Honorable Jakana Sulaimani Nadduli mutabani w'olutabaalo, ono nga mutabani wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Na leero gwe ntudde naye okubanga tubagusiza ensonga, n'ensonga ya lwaleero nkulu nnyo. Nga sinaba kutandika nsonga ya lwaleero, njagala mpiseewo kano. Njagala okutegeeza abalabi baffe ab'olulango, Ssaako nammwe abatulabye olunaku olwaleero, nti tulina omukutu omulala oguyitibwa M.i.S.O. Genda mu YouTube oteekemu ekigambo M_I_S_ and O_, ekyo nga kiggwaayo M.i.S.O. okwono nga kwe tugenda okutandika obbateera obutambi bw'omukulu Muzeeyita Amale Mirundi Senior. Obutambi bwonna obuvudde mu information gyagala obbatuusaako eya M.i.S.O, obuvudde mu M.i.S.O genda ku mukutu gwa M.i.S.O bugenda kubeerako. Ekyenjawulo tugenda tandika okuteekayo obutabo bwe ebitundu abadde babusaba mu audio form nga busome, naye tugenda kutandika n'obutabo obwo obw'oluzungu. Kubiriza munno olw'okwagala okugatta olulimi adde beebuuza obutabo bwe, tujja bateerangayo ebitundu bijja kubeeranga mu playlist, era akatabo kamu kasangibwa mu playlist emu. Nsonga nkulu nnyo ze tujja okubateerangayo akaseera konna ku mukutu ogugolabaawo oguyitibwa M.i.S.O, Ssaako ne programu z'okunoonyereza kiyita investigative journalism n'ebirala bingi. Package gye tubateeredde ku M.i.S.O, package ndala nnyo. Mwagale TM Online Television, ate bw'ova ku TMO owagire M.i.S.O, bye tujja okubateera ensonga zonna ezitaliimu bulimba nga bwe tubadde tukikola wano ku TMO. Ennaku z'omwezi nga 3 lwali Lwakubiri omwezi gw'okuna omwaka 2021. Kaakati ensonga y'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi nga 3 lunaku lwali Lwakubiri omwezi gw'okuna omwaka 2021, Paalamenti ye-10 eyavuddeko tulyoke tulayize eya mukulu Jacobo Dr. Olanya yayisa etteeka. Erina etteeka lye yayisa, oba biiru bali bateeka, naye erina biiru gye yayisa. Biiru eno ng'ekwatagana ku bya busika. Omuntu ayina kusikiza atya. Njagala okubanjulira nti programu yaffe olwaleero twagala okukola discussion ku ngeri ki gavumenti gyegezaako okulambikamu engeri obusika gye bulina okukwatibwamu. Biiru eno eyitibwa the Succession Act 2021. Mu by'oluvannyuma lwa Museveni nga yakamala okulayira, byebimu ku bimulindiriddwa ateekeko omukono, nga bw'ateekako omukono ne lifuuka tteeka. Bino wammanga bye bigenda okukunyigiriza oba bye binaakusanyula. Kakati biiru eno yaleetebwa nga private members bill mu parliament, era yaleetebwa MP ayitibwa Rosette Kajungu Mutambi, ono yaliwo NRM Embalala mu mwaka gwa 2018, era ne mujjamu n'ekitundu ekirala ekyaleetebwa Attorney General William Byaruhanga. Kakati mu nnongosereza eno yakolebwa mu tteeka lya Succession oba kiyite Succession Amendment Act 2021, etteeka ly'okusika oba okusikiragana lyali lyakolebwa mu mwaka 1906 lize likolemwemu ennongosereza omwaka 2021 mu mwezi gw'okuna. Kale no Parliament yali lirindiridde Museveni. Lwaki tulireese odidiscussingako olunaku olwaleero? Mu 1906 lwakolebwa erya ennongosereza eno kati yakoleddwa egamba etya. Kigambibwa mu nnongosereza eno gye tugenda okwogerako nti bw'onaabanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno, omusajja n'omukazi, ebyobugagga bwo ke katundu mulimu bingi, naye ke katundu ke njagala tuteekeko nnyo essira. Ebyobugagga bwo binaagabinyizibwanga bwe biti. Ebitundu 2 ku byobugagga bwo nga bibaliddwa ku 10, tubala ebitundu 10, naye ebitundu 2 binaalekebwangayo nga by'abayizi oba by'abaana bo ababadde bagenda ku ssomero. Ebitundu 2 byonna ku byobugagga bwo binaalekebwangawo eri abaana bagenda ku ssomero n'ababadde bakufunako obuyambi obuli special naddala abo abasoma. Ebitundu 75
by'obugagga ebinaagabanyizibwanga abaana baabo musaayi biological children abaana bo 7.5 kakati namwandu gwolese omukyala ku by'obugagga bwo wakufunangako 2 namwandu oba ssemwandu kale katugambe nti n'omukyala afudde era awandiise eddaame nga bwe tugenda okuyiga mu programu y'olunaku olwaleero bw'ogattagatta ebitundu bina akasomako 2.4 wasigala ebitundu 5 kati ku bitundu bino 5 ebitundu 4 binaaweebwanga abo ababadde bakulya mu ngalo babayite ba dependents gamba abamu bwe mukula ate muyambako ku bazadde bammwe bajjajja b'abaana baba basigaddewo gwe ng'ofudde katugeze taata gwafudde dependents oba jjajja n'abalala ekitundu kimu kyokka ku bitundu 10 byebiweebwayo ku lw'omusika blood hair oyo gwoleseewo ng'omusika aweebwamu enkizo ya kitundu kimu kyokka 2 g'abaana bakyasoma 7.5 binaabiweebwanga biological abaana bo bitundu 2 namwandu oba ssemwandu bitundu 4 byabadde bakulya mu ngalo ababadde bakubeerako ng'obalabirira ekitundu kimu kya musika ekituleese olunaku olwaleero kwe kutunuulira ennongoosereza eno abakuza kitegeezebwa nti muno mugundi mu tteeka lino liwa omuwala eddembe okusika naddala okusikira kitaawe ekyo twakirabira ku Apollo Nzebambi ye gwe yasikiza yali muwala oba lyerinnya eryettuufu Jakana yanambuulira ekituufu so kyenkanyi abawala bakuweebwa kyenkanyi ng'abalenzi bwe babadde baweebwa kale nno tetugenda okutunulira mu tteeka mu njagala okujjukizaako nti ate eddiini y'obusiraamu erina engabanya y'ebyobugagga eddiini zonna ne bayibuli erina engabanya y'ebyo n'obuwangwa bwaffe kuba ffe tuli mu Buganda bulina engabanya eyaliwo byebyo Jakana Sulaiman Nadduli ndowooza byazze okuba nga atubuulirako kangende wa Jakana tutandikirewo ekitundu kyaffe kino ekyokutunuulira obusika nsanze okuddamu okubasinkagana banna TMO okusingira ddala bannabuganda bwe tugwa mu lusoolo mu lukkiriza mu nkola ey'obuwangwa ennono obulombolombo wamu n'okuzzaawo kw'empisa mu bbuyungu lya Buganda eyawamu kale mu nkola ya bulijjo ate kyalambulukufu kubanga olwaleero weetuli atera mu kkooti emu tukyayisibiddwa n'okuddamu okutegeeza bannayuganda okutegeera obuvo n'obudde bwabwe n'okugezaawo kussaawo enkizo mu ntegeera wamu n'obuwangwa ne mu buweereza bwaffe baleme kuba nti basaatuuka busaatuuse ebbanga lyonna mu kusalawo kwabwe n'endowooza ne balowooza nti ejja kwekkatibwa ku byaffe so nga ate waliyo ennono gye tusibuka mu abo ab'amawanga abatwetolodde basobole okumanya akantu ako akantu nakalabye nga bakatambuza okwo ne kankwatako nnyo di era butya era wa gavumenti weyafunira obuyinza obusalirawo omwana w'omuntu mu buwangwa bwe obusalirawo omwana w'omuntu mu ddiini ye obusalirawo omwana w'omuntu ng'ate bujjawo amateeka oba kituyita rights z'oyo afudde ne baga nti okugabanya kw'obugagga bwo tujja ttambula mu ABCD D era lwaki naye amakulu nja kusooka okubategeeza mu abatulaba banna TMO generally bannabuganda bannanga okusooka okubazzaako k'emabega Buganda n'entambula yaayo twajja tutya era tubadde tubeerawo tutya mu kufa kwaffe okusikira n'okusikiragana kirungi nnyo ekyo obusika kyeki kubanga nange zze ne nkyebuuza mutwe nga ŋŋamba etteeka lino nga terinabaawo bano abaliwo abazze basikira bye basikidde okutuuka wano bazze basika batya tewabaddewo nkaayana ki ezituusizza abantu okwagala okukola amateeka okutuwa amateeka amapya mu kusikiragana kinaaba nno kirungi ng'onyinnyonnyodde ebintu bino bwe bizze bibaawo njagala osooka okutegeeza bannayuganda etteeka ly'obusika eryatandika wano okubeerawo lyajja mwaka 1996 lyali lya muzungu nga limaze okukolebwa akiti yaabwe kubanga wano buli matwale gonna ag'omuzungu gye gwayita mu nsi 53 bagezaako okutunuulira amawanga agatalina buwangwa bwakugoberera nga Kenya n'ensi endala zi Namibia ensi endala nnyingi Bugereza gye yakola ki yayita kasita bataasanga buwangwa bunywevu baasula obuwangwa bwabwe ne babussaayo naye amakulu etteeka eryo lyasookerwa ddala mu Bungereza okunyeekera ddala oga nti linnyikidde ery'obusika lyatandika mu mwaka 1996 ne baweereza acts okujja kutwala mu mawanga gano ag'amatwale gajje geetoolemu ensikalagana eyo kubanga jjukira n'essawa ya leero
tukyali ku kye tuyita amateeka ga Bungereza kwe tufugira, most especially penal code. Kaakati bwe tuba tukyali ku mateeka ga Bungereza, waliwo akawaayiro k'enjagala naye kajja kuba mu maaso nti Bungereza courts zaayo zikola courts of equity bwenkanya, ate ez'amateeka ga America bakola ku courts of law byanjawulo. Bw'ogamba nti courts of law omuntu tatunuulira humanity, agobera tteeka lyalambikibwa. So ate courts of equity zitunuulira humanity, ntegeera naki awateeka okuteekwa obuntu, yenjawulo yokka eriwo. N'empaaba y'emisango mu Bungereza bwe bonoowaaba omusango gwawaabye gw'olina okujja n'obujulizi obulumika gw'owawaabidde. Ate mu America gwe bawawaabidde yaleeta obujulizi obujjawo kiba muwawaabidde. Yenjawulo eriwo ne courts of equity. Naye ffe tukozesa kye tuyita courts of equity bwenkanya na bulambulukufu kye tutunuulira. Kati nga nkujja ku tteeka eryo kujjayo eri nkuleeta ewaffe wano obusika ng'oggyeko Bungereza okuba ntwali wansi wa protectorate, si twale protectorate. Baali bakuuma biki ebyo? Baali bakuumiramu ennono zaffe, obuwangwa, obulombolombo n'empisa zaako, ekyo baali bayita protectorate. Mu ebyo twagezaako okutunuulira mugenda tukuuma tutya? Ebyali bigattibwako bye twasaba gaali magezi, bukuumi bwe baaliko kuuma ffe n'ebyaffe. Ontegedde bulungi. Kaakati ebbanga eryo lye twatandika n'endagaano y'omwaka 1894, jjukira kyali kitutte ebbanga gwanvuko wakati w'emyaka 23 omuzungu ebbanga lye yamaze wano nga tetunnakola ndagaano eyo, kubanga Grant ne Speak baatuuka mu mwaka 1862 ate no twagikola mu mwaka 1894. Akantu ako bakeetegereze kagazi ate kategeevu. Amakulu tugenda okukola endagaano nga bamaze okutunuulira eggwanga Buganda butya bwe litambula n'okwawula amawanga agasigalidde agatwetoolodde mwe bajja states 13 ezikola ekigambo Uganda. Naye ffe twasiga tuli protectorate. Wabula amawanga gali agataakola ndagaano na muzungu tegaali protectorate. Wabula ekigambo kyabuna wonna the Uganda protectorate, ne tubula ne tuva mu kigambo Buganda protectorate. Endagaano ziri tezisoma kigambo Uganda. Nako kalungi mukeetegereza. Kaakati bwe tuzze tutambula ebbanga lyonna, tuzze tugezaako okutunuulira obuwangwa bwaffe. Jjukira ffe Abaganda tulina bye tugobera bya mirundi emeka. Tuline House of Common ebbanga lyonna tujoogerako ng'abo bakopi. Lwaki nkireese? Ojja kitegera mu maaso. Ne tuba ne House of Lords, nakyo ekyo kye kyabalangira abanene be tulina mu ggwanga Buganda. Naye lwaki nkuleetedde ekintu ekyo kikwawulira ng'ate wali twali mu protectorate, kwe kutegeeza nti ensikiragana y'obukopi mu Bwakabaka bw'e Buganda eyawukana ku nsikiragana y'obulangira. Oba nfuna bulungi? Tulina ensika za mirundi emeka? House of Common, yes. House of Lords. Yes. Ensikiragana y'abataka b'obusolya, abalange n'abambejja ne Ssaabasajja Kabaka mu nsika yaffe byanjawulo ku nsika y'obukopi e Buganda. Kaakati protectorate eno bwejja yali etina okutunuulira ebintu ebyo n'ebireka nga bwe bikola ki? Nga bwe yabisanga era nga bwe birina okuba mu nsika yaffe ey'Obwakabaka bw'e Buganda n'ensikiragana. Kati tuzze tutambula forever since 1894 nga tuddamu kutunuulira emyaka okuva mu 1200 mpaka 1894, emyaka 694 nga tulina ebyaffe bye tugoberera ebiteetaaga kugonjibwawo nga tubijja ku balala, okuggyako abaagadde ate bokoppa ku ffe ne batwala gye baagala. Kale obusika tuzze nabwo nga bugazi nga ye element naye nga mbadde nkuwa preamble esobola gwe kubaako w'osinziira otegeere ebintu bino wammanga. Njagala okubategeeza banna Uganda bannange ku gundi ku nnambika y'etteeka oba biiru gye bali mu kubaganyako ebirowoozo yaweereddwa pulezidenti asseeko kye tuyita assent omukono akakase ensonga ezo, kubanga akatundu ka 98.8 kamugamba nti aweerezebwa emirundi emeka? 3. Naye singa kigaana nga interest eggwanga ligyetaaga bo baddembe ba parliament 2 okuyisa etteeka eryo. Naye wano simanyani yabaddemu namaanyi
na tutumu na buvumu kuleeta kirowoozo ekyo bamemba ba paalamenti oba interest ya mukulembeze wa ggwanga mwebe bayitayo nga batugamba mu black minded thing ne bagamba nti tuzze nakyo nga gavumenti mukono gwayo so si bamemba ba paalamenti nga bakibambazza naye okusinziira ku bwekyaleeteddwa ebitongole by'abakyala waliwo ekitongole ky'abakyala Uganda Women's kind of is called Uganda Women's Network kyatunuulira nti abakyala banyigirizibwa nnyo era kwe kusaba paalamenti nti ng'abakyala so n'aba paalamenti bonna ne bakubaganyako ebirowoozo abakikubaganyako ndowooza kyasinziira eri mu bakyala mpozi nga waliwo eyakiyisaayo neffe gye twalaba kifubuttuka eyo gavumenti obe neekulya buli anga eyitamu mpulira naye amakulu nti kibadde kibuuzibwa nti kirowoozo kyani ekitalinaamu ttondo ly'amagezi yadde akati lwaki tekirinaamu ttondo yadde akokwebulungulula akategerekeka era nkyakyebuuza nga nze munnayuganda era munnabuganda muzzukulu wa kijje bubiro kyaggwe ani ddala yateekawo ekigambo ekyo okukiteeka mu paalamenti naye erabira ebintu bino wammanga ekisookera ku kyo nga tetunnatuuka ku busika njagala otegeere bino gavumenti ya Uganda mu katundu namba 7 mu constitution yayo as it is amended in 1995 ekulaga nti nga yo mu mateeka terina kiddiini gyesikiririzaamu wabula eddiini zonna bwe ziri kye yali ategeeza kyekiriwa tetujja tutwala Uganda nti ggwanga lya busiraamu tetujja tutwala Uganda nti ggwanga lya bukristaayo oba bulokole oba buseveniside ne mwaga amadiini asatu agali mu ndagaano y'olwenda tekuliko lye baatwala ne baga nti naye amadiini tugatadde weegali ne akiti zaago weeziri n'ebigobererwa baabyakinolejinga era ne babita ekyo kimu namba 2 akatundu ka 246 mu constitution kadiiminga cultural institutions okubaawo ne bajjako ekintu eki tezikkirizibwa kufominga gavumenti zisolooza misolo only naye ebisigalidde mu systemuzi zaabyo bikole kyekiteesaawo Ssaabasajja Kabaka nti waali webiri ne bakabaka abasigalidde mpulira abaffe namba 3 ku ekyo ng'oggyeko ebisigalidde tukkiriza mu states 13 nti obuwangwa bugwa mu 1011 10 bumeka 12 naye buli muntu waddembe okuba mu buwangwa bwo bonaabweyagalira munneeyagalira gyaya entuufu akatundu kali kye kategeeza kale bw'otunuulira ensi mwe tuli era mwe tuyimiridde ebbanga lyonna elementi enkulu ekyasinze okubeerawo tulayirira mu Katonda bw'ojja oli musiraamu kwata Quran bw'ojja oli mu nzikiriza ya Bayibuli kwata Bayibuli by'ebintu ebimeka bibiri kubanga tulina Bayibuli tulina Quran awo tetujja tutunulira nti ate nze mu Seventh-day ndi mu Katuliki ndi mu Protestant mwenna mukwata kiki kimu naffe abasiraamu tukwata Quran gye tukwata mwe tulayirira amakulu nti twawonga eggwanga lyaffe mu madiini bwe tuba tunakyusa amateeka gali tulina tutunuulira procedure ya ddiini okusooka bwe tuba tulemeddwawo ne tutunula procedure ya buwangwa by'ebintu bimeka naye tetulina constitution ya buwangwa nti eggwanga lino tunalitwala nga boolaba Rwanda nti balina olulimi lutya oba Muhutu oba Mutuusi bonna boogera olulimi lutya ekyo kyalibadde kituyunifayinga naye wano tekiri obuwangwa 111 buli kamu kalina olulimi lwako mpulira kaakati kye twetaaga mu M.i.S.O eno kyekiriwa mu kuyisa kw'amateeka agafaanaganako ng'ago galina kuba debated on ne gabanga gadda mu bitundu byaffe gye tukola ki gye tuli nti oyo yenna bwe tuba tutadde vastly ne tugamba nti amadiini twagatta mu katundu ak'omusanvu ekyokubiri ne tubanga n'obuwangwa twabuta abaffe kye tugenda okuyisa ku biraamo byaffe tutunuulire ennyo obuwangwa singa bubali bulemereddwa oba n'eddiini n'eremererwa gavumenti esazeewo kino kibeere bwe kiti ne bwe kiti mpulira kati katudde ku Buganda twalamanga tutya gw'otegeere lwaki Jakana nadduli yalivuddemu bukubirire n'atayagala sisitimu eyo gye baleese esobole kutambulira prevailing mu Buganda era lwaki agamba titeriimu ttondo ly'amagezi Buganda bwe twalinga tulaama n'okukola ebiraamo byaffe nkujjukira nkutegeezezza nti ebiraamo mu Buganda tulina bya mirundi emeka ebiri wano tugamba nti ennaama ya Ssaabasajja Kabaka ng'alaama tatulaga musika
okujjako omusika nga mulangira we asikira ye n'omusaayi gwe talaga bwa kabaka nti ono ye musika era kabaka tazaala kiki kabaka ennonda ya kabaka erina weeyita era mu bitundu ebyo mugenda birindirako mulimu gwe bantu mabalangira n'abambejjamu ebyenteekeddwa okukola mujja bitegeerayo nnyo naye kabaka bw'aba anajja okusika procedure ze bayitamu weeziri ne batawa mwagaanya ono aliko keera nkya n'aga nti ye yazadde ajja eryo eddembe sirirye ate era obuyinza si bubwe amakulu awaliwo enjawukana mu kusikiragana ate abakopi wano mu bwakabaka bw'e Buganda ewaffe tusikirigana nga musaayi gw'oyo azaaliddwa ddala so nga ate kabaka si bwe kiri emituba gisobola okutuula n'abataka b'obusoni baga nti tugenze mu nju ya Ssekabaka Ttembo Ssekabaka Jjunju naye ng'ate weewuunya onaaliko alayini eva mu Ssuuna mpaka olwaliro bakabaka bameka okutuuka kwali baddembe okugamba nti batunuulira omusaayi ogwo ate era baddembe okukenkya ne baguddukamu ate ekitali ku bukopi kubanga omukopi afikirwa mwana we musaayi gwe we kiba kijjidde mu exception nga tazadde naga nti muganda wange mpaayo omusika naye nga nti kanka kange we tuli abooluganda naawe okitegedde nti sizadde mwana mpa omusika namba 2 kemuteekeddwa osooka okutunuulira ennyo mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda omwana omuwala tasika wabula ate agabanyizibwa ku by'obugagga mu busika bw'okutwala obuvunaanyizibwa obujjira ku muntu okumulekawo ng'omusika omuwala tabwetikka naye ate agabana naye engabanya eyo tugenda gituukako ogirabe mu maaso awo kembadde njagalamu okusinga okutegeera zensikiragana ebbiri basooke bazikole ki omukopi bwasikirwa ate abannamulondo mu bwakabaka si bwe basikirwa kategeerekese wakonye ku kigambo abataka abataka basikira nsikira y'emu eyobulangira abalangira n'abambejja ne Ssaabasajja Kabaka ensikiragana yaabwe yanjawulo ku nsikiragana y'obukopi wabula weefaanaganira wewa nga oyo si atudde ku Nnamulondo tusobola okukwatagana mu busika obwo jjukira lwaki ebintu ebyo byawukanamukko abali eyo ne baganda bannange mutegeere akagambo kano omulangira ng'azadde omwana ne Ssaabasajja Kabaka ng'azadde entambula oba okweruka kwabwe ko kuba kweruka nga buno ganti tutambulemu ng'Omuganda omulangira n'omumbejja oba Ssaabasajja Kabaka abo beeruka buki ffe tutambula n'otandika okulanya nze jjajjange gundi bali beeruka buki naye neeruka y'abalangira n'abataka ab'obusolya n'Ssaabasajja Kabaka lwaki ereeta enjawukana mu busika bwabwe kubanga omulangira taba na kika ne Ssaabasajja Kabaka ekika kitegerekekwa olunaku lwagenda otuula ku Nnamulondo lwaki nti beddira miziro gy'abamaama baabwe teri kabaka afaanaganya muziro kwaddako kituufu ontegedde bulungi nkutegedde n'abalangira gye bali bwe baba bazaala abaana baabwe tebaba ba miziro egyo gy'aba Ssekabaka era emiziro gy'abalangira nabo beetikka miziro gy'abannyaabwe oba nfuna bulungi kaakati obusika obwo bwawukanya ebika obusikiragane bwabwe bwawukanya ebika naffe eno mu bakopi ffe tutwala ekika kitya kimu ndi wampeewo anvuddemu wampeewo nemba muzaddemu wa mmamba asigala wa kika kyaki ate mu bwakabaka si bwe kiri obuganda bwe kiri abo bakaawule ekyokubiri kye bateekeddwa okuteekawo lwaki ensikiragana yaffe ya mirundi ebiri era nga lwaki yanjawulo obuganda bugoberedde ebintu ebyo lengths nnene n'emyaka minene tetutomereganangako era teri akaana kuva eno kwagala kubeera mu nsikiragana eriwa eri naye kabaka agabanya abaana ebintu byabwe naye nga weewuunya byabagabadde ne waba alina abazaana 8 ne Namasole nga ani gwe bayita Luga no mukyala wa kabaka n'abagereka bwebale nnyo n'abagereka tunuulira akagambo kano n'abagereka abeerawo kubanga oyo gwe balaba nti omukyala mukulu gwe tuyita Kaddulubaale tulinayo ne Nassaza tulinayo ne bali abakabaka abakyala baba 5
abantu bajjukire naye jjukira baddeyo ku TMO bajjukire ensomesa gye wasomesa abantu abo kaakati abakyala abo bonna buli omu ajja n'omuziro nga gugwe kabaka abalangira abamuvaamu mu bakyala abo bonna baba miziro gya njawulo. Nkutegedde bulungi. Otegedde bulungi. Kabaka abalangira bonna basobodde okuleeta ku nsi. Nze kankako ow'ekinyomo abaanange bali baba kinyomo bonna naye abakabaka olw'okuba alina abakyala bali abamuweebwa mu buwangwa azaala abaana ab'emiziro egy'enjawulo. Kutegedde bulungi. Kaakati eyo ensikiragana yaabwe eri mu luutu yaabwe era teryagikanisa naye nga tugigoberedde. Sijjukirayo na mukopi emyaka 8 sijjukirayo na mukopi yayagala kusikiragana nga bali tewaliiwo nkaayana. Kaakati tuddeyo kufa abakopi eno ensikiragana eyaffe etambula etya lyabanga tteeka nga oggyeko ebitabo ebirambika enzikiriza y'okuva ku lujja mpaka kuwa kasolya gye tusemba twawandiikanga abaana abo ne layini yaffe n'enju mwe tuva kuva wansi ku nju nojja ng'otambula mpaka wosuusa kasolya n'otuuka kasolya eri waggulu waliwo awo essiga waliwo omutuba waliwo enju waliwo ekyokusatu kiba biri ebintu 6 mu layini yaabyo tutambulagana naye ffe abali wano tutunuulire obusika bw'enju bwe bukulu gavumenti eri bweyagala okusambaaza. Bwe tuba tumaze okufa Jakana Somani Nadduli nkutuse nawandika ekiraamo kyange nga nina abaana abalenzi 3 omuwala omu nennamba nenga nti omusika wange ye mutabani wange ow'okubiri gwe bayita Ali mu baana abalenzi nkwa kyakulabirako nendekawo omwana omukulu mu maka nempa omulenzi omuki omuto tekivunaanwa mu mateeka kubanga ebbanga lyonna mu Buganda tetutwala mwana asoose ye musika ng'amawanga amalala. Bungereza bw'eba neetwala obusika tesosola muwala tesosola muki naye bo batwala mwana akulembedde oyo ye kabaka. Buganda awo twasukkawo mu ntegera tuli balungi nnyo tubasingako. Kawulirize kano tutwala mpisa ani akuumye empisa ategeera obuwangwa n'ennono yasika situtwala first born si first born bw'anaaba omulalu tukole tutya bw'anaabanga muyaayi nga mutaddeko ebirowoozo byange naye nga jjo yazaalibwa waakuba atyo nkole ntya kuba ye mwana omukulembeze atankanibwa. Buganda isensiya ye y'obutegeevu ngazi twatunuuliranga nnyo butegeevu mu mwana oyo anaasobola atya okukumaakuma banne n'okubabeererawo noga nti ono omukulu tajja kubaamu nsa ow'okubiri. Kaakati ekiraamo kyange tebakikyusa ntwala oyo ow'okubiri nga muto n'asika okutwala omusaayi gwange mu maaso nengaba ebintu byange neŋŋamba nti mutabani wange ABCD omusika ku mayiro 14 ez'ettaka muwadde mayiro 5 abaana bange 3 abasigalidde mbawadde mayiro 5 ye n'atwala ekinene olw'omugabo n'obuyinza bwatutte kubanga yayimiridde mu bigere. Jjukira bw'osikira kitaawo abaana bali baba tebakyakuyita muganda waabwe oba mwannyinaabwe baba kuyita taata. Mu mateeka g'e Buganda oli abeera taata mu baana baganda be ne bannyinabe kyayawukanako kiri ekintu eki taganza bamaama be. Kyegiri kyembadde njalo simba wakati nkubuulizeemu ekibuuzo. Omuntu ono bw'abeera musika n'afuuka taata taweebwa singa taata alekawo omukyalo omuto tamweddiza. Mu mpisa yaffe ekyo tekikolanga. Mpulira mu Bwakabaka bw'e Buganda ekyo tekikola ki tekirimu. Bamaama bali baba bamaama be basigala bamaama naye ate bo weewuunye mu mpita gye bamuyitamu bamuyita mwami waffe naye takkirizibwa kuba nabo. Mpulira olw'okukuza bano obbategeera nti oyo ye musika yasikira kyekiba bayise ekyo kigambo kya kitiibwa wabula tekigenderako bikolwa bya taata. Era maama ye bw'aba akuyita gamba nti mutabani gwe kitaawe w'abaana abo aliwo naye ng'asoose kukuyita ani mutabani wepala nnyo. Eyo empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda. Kati bwe tujja tutambula tumala okutunuulira obusika obwo ng'omaze okulama ekiraamo kyo kabaka twamalanga okulama ekiraamo ekyo ne tukiweerezaayo Emmengo
Ssaabasajja Kabaka n'akwata ttiimu n'agisindika ku kiraamo ekyo kye walaamye n'ejjeekebera ebiraamo biwataddemu biki biwataddemu ddala bituufu wakakasizza nti tolitunda wakakasizza ebintu bino wammanga nti byolamye byonna bibyo ne bajja babyetegereza olwo ne biddayo Emmengo n'olukiiko olulina lukakasa nti Ssaabasajja Kabaka omusajjawo ow'Egindi oba omudduwo n'amagye yamye yakakasiddwa n'obujulizi bw'ebintu ebyo bibye ne balyoka basindika kwaba bakuba ebitabo oba bateeka mu bitabo eby'amataka nga bwe tulina Buganda Land Board olwaliro bweriwo Ssaabasajja Kabaka properties zonna n'azissaako omukono ne baddira ekiraamo ekyo ne kiddayo keewo kopi n'esigalayo Emmengo nga Kabaka yagitaddeko muki jjukira okuva emabega keeri nga tunakutandika nnyo na muzungu Bassekabaka abo bwe baalinga bamaze okulama ebiraamo byabwe n'abakopi ebiraamo ebyo baatwalangayo copies nga teriimu kugabana kwa bintu bya ttaka kubanga by then baalinga nga bakubira mu yards nga bakugabuga nti akitaawe yabawadde awo akatale ako kaba kika kya mpeewo naye nga tetulina biwandiiko byogera ku kyo omuzungu bw'ajja n'atunulira sisitimu yaffe nga yali egabanya bulungi n'ayagala yakyusa sisitimu eyo agisse mu data form bibeere ku mpapula naye jjukira mu kutandika kwaffe okw'okusoma nga tugenda okuva mu kye tuyita okuba ku byoto okusoma kwatandikira mu Kereziya era kwajja wano mu mwaka 1877 abaavangayo nga bayivu baali basomye nga theology kati obuyivu bwo obwa theology obwo wabugattanga ku buyivu ate buno obw'ebuwangwa bwo era bamu baayigirayo nga kintu kimu ekyabanga ekikulu eki kusoma na kuwandiika kaakati gwe biwawulidde n'osoma baaweerezanga bayitanga basatti mu lulimi Oluganda abasatti abo be bajjanga okuyamba ku bano abawandiika ebiraamo era omulimu gwabwe olwaliro bayita ba interpreter be basatti abataputa naye nga mu lulimi luli lubaateekanko olw'ebiraamo baalinga bayita basatti abasatti abo bajjanga mu bitundu byaffe okubanga omuyisa akuwandiikireko nga gwoyogera n'akola kikubanga mu budde obwo okuwandika n'okusoma kwali kuki kutono nga kwakkekwa nga okumulabako kikulu olwaliro keera nkya ne bagamba nti abasomye sayini z'abakasiru mu ggwanga Uganda oba sign language tuyinza okuba tuwezaamu 8 kyovula si buli TV nti ebalina si buli kitongo kisobola okuba naye kubanga bizibu nabigezaako nze kaze kanga nsoma social worker nali muogo okusoma sign language ogifunamu diguli oba kamenyo naye nagikomya wakati olw'okuba interest zaali nyingi ate awo twali tugenda ogitandike ne batandika otulyamu enkwe kateregooyo kakale abasatti abo bajjanga ku bitundu byaffe okuwandika naye nga prosidi yeeno yava ddala mabega nga weeri kati copies zino baaziweerezanga ng'akola copies 2 mu mukono gwe nga yalina nga kyakuba kyatteeka akola kopi esigala ewuwo ne kopi esigala egenda Emmengo kati Emmengo kwe yasinziiranga okujja ne verifying ebintu bino ebintu byayogeddeko bibyo ddala tekuliko nkaayana teri mogenye bu banka teriyo kintu ky'olamye nga si kikyo bw'alaamanga ebintu n'oteekamu nti nga bidde Jakana Sulaiman Naddu ekibanja ekyenkana obugazi bwa yiika 10 nga bajja okukakasa oba yiika 10 gyeziri newankubadde erizaalabikanga nti ettaka eryo lya famire ya gundi kubanga byonna twabimanyanga era baaweerezanga oli okukakasa nti tewatunda ate ggwe ky'olaamye abaffe n'emboozi enkulu yabangamu nti omuntu atuuse okulaama ebintu bye n'abanga abitaddemu kyabanga kikulu kubanga mu kulaama kwaffe kasita ozaala olaama kubanga afudde talina ddame nga tazadde ebintu biddiranga bazadde oba nfuna bulungi mu buwangwa bwafanga omwana nga obadde mujagujagu wakola mangu nga tonnazaala mwana ne bwoba wawassa omukyala tatwala biddira buwangwa obwo abakuzaala mpulira be bannannyini baabyo kubanga omukyala oli baamubalanga mu mpisa yaffe nti yasasulwa gye yava kituufu kakati awo tewatwalanga omukyala tetwalanga yogera ne kusasulwa omukyala ajja mu bufumbo nga gye yava watwalwayo ebintu naye ate bw'atuuka eno era nako nja kukubuuza mu maaso awo nga tukatuuseeko kale kati bano abasatu bwe baamalanga okukola omulimu ogwo ebiraamo ebyo byatwalibwangayo
kyovola kyokulabirako kyemba nti jjajjaffe Abdurrahman Sempo Mubinge yalaama 1913 ekiraamo kye. Ekiraamo ekyo n'atwalayo ebintu bye ne mu mataka ago agaabaweebwa nga gamaze okukubibwa. Era bwe twatuukayo nga bagenza okutunula ettaka lyaffe mu episode gye twakolako gyotannaba kussaayo twatunuulira ettaka eryo baliko mu mwaka 1913 naye ekiraamo kye kyali kiraga amataka gonna gaakola ki n'okugabanya kwago mu mataka ago gye gali tegaatundibwa. Kati ekyokubiri kye tuteekeddwa okuteekawo gavumenti bwe yamala ng'otuna ebintu bye by'omaze okulaama eno jjukira Buganda yonna baali bamaze okukuba ettaka lyonna nga buli kika kimanya ettaka lyakyo mu bika by'ettaka ebina bye tukola ki tulina era ne tumanya nti mayiro bwe tuba tugitunuulira mayiro etambuliramu bakopi. Liizi zonna bwe zaalinga zikuweereddwa mu budde buli yakuweebwanga era mu kulaama kwoteekanko nti liizi eyo yakumalako emyaka 5 naye eryo si lyange lya gavumenti nga twogera Mmengo si gavumenti central government kubanga central government ya Uganda ye gavumenti eriwo etalina property. Kakati bwe twamala ng'okutwala ekiraamo ekyo kabaka asindise third party ye gyetunuulira ekyo abasatti bazzangayo obubaka obwo bulaga ekiraamo kyo bwe kikola ki. Kakati mu kufaakwo gwe wakwasanga oba either mukulu ku kyalo okuba omutaka yonna kuwasima ng'oteresanga eddaama eryo bwe yajjanga ng'okusoma eddaama eryo kyatteeka central government yalinga emaze kusindika omuntu okuverifyinga ebintu ebyo nga temunnagabana. Buganda kulumbeerwo we baasomeranga ekiraamo unless ng'ekiraamo kyo wateekako kye twayitanga ekifundikwa. Lwaki bakitanga kifundikwa mu budde obwo ye muntu eyakkiriziganya mu kufa kwe ekifundikwa kye kisomerwengawo. Ontegeera nti nga wali nga tebannanteekayo mu ntaana obanga bantaddeyo bwe tuvaayo abaana ebyabwe n'obusika bwabwe babiragiranga ku lunaku olwo bisomerwawo ekibayitanga ekifundikwa kye baateekangako ku kiraamo ekyo nti ekiraamo ekyo kiriko ekifundikwa. Wategeeranga butegeezi nti agenda eyalaamye yasabye ebyo bigabanye nga lwakamala okufa. Buganda naako yali ekamanyi era kaakolebwanga. Kaakati oluvannyuma lw'ebyo procedure y'okugabana eno lwaki Mmengo yajjanga nnyo kopi ogitwale ng'oggyeko bye tumenye nti okugjawo enkaayana waliwo akakulu keekano aka central government keetekeddwa okwetegereza mu biraamo byaffe. Baatunuuliranga nnyo mu tteeka lyaffe lyagambanga nti Ssaabasajja Kabaka akwazisa ettaka jjuke newankubadde yabanga mayiro naye nga bakateekako akulw'okuba nti Kabaka mu Bwakabaka bw'e Buganda ye custodian omukulu ku buli property yonna ey'Obwakabaka ne property egw'e Buganda gwe tutwalangaye mukulu aba representative asembayo. Kaakati ke baayagalangamu keekaliwa ekiraamo kyo tekibanga ekyennyume tekibaamu obulimba gwe nga wakonaivinze n'ono musatti ne muwandiika ekiraamo ekigamba nti Ssaabasajja Kabaka bwe tubanga tufudde niwateekamu ebimukonjera n'ebimuvuma n'ebimuleetako okuswala n'oga nti Ssaabasajja Kabaka yatwala mukyala wange naye tetwakkiriziganya oba bwe yansuubiza teyampa naye ng'atwala ebyange ekyo baabisiimuulangamu busiimuuzi. Gati ekyo kijja kuvumaganya omukopi tawa mateeka eri Bwakabaka. Oba onfuna bulungi kati bajjangamu empisa etali ya buwangwa n'okuteekamu ebituga nti mutabani wange oyo mumuttenga era obuyinza tewabanga nabo gwe taata newankubadde gwa muzaala bwabanga Mmengo obuyisa amateeka agatta n'agasonyiwa ga Ssaabasajja Kabaka. So ne bwalaamanga ekitajja mateeka g'Emmengo Mmengo yabanga n'olukusa olubisiimuulangamu. Akantu kano keetaga bakasseeko amagezi bakategeere. Enkaayana z'ettaka zaabanga nnyingi mu Bwakabaka bw'e Buganda nga tusinzidde ku biraamo. Ensobi we yajjiranga abaalaamanga baalaamiranga abaana baabwe ewaka abatuufu ab'omusaayi naye nga Kabaka bwe yayitanga abaweereza okuva mu famire ate abakozi baffe be twasindikangayo. Akabasa ne kajja nti gwe wafudde ekiraamo kyo tekyatuuse wa Ssaabasajja Kabaka ne bukeera enkya n'ofa naye ng'ate bwe baasaba abaweereza oba abalwanyi nnamiga abagenda okugenda mu bisaakaate obuweereza bwabwe wasindikayo omukozi wo ataali musaayigo ng'oganye omusaayigo gugendewa Emmengo naye tunuulira omukozi bwe yatuuka Emmengo n'aba muweereza mulungi Kabaka n'amusiima bwe wafanga
nga tewali kiraamo nga gati omwana wange uno gwe bampeeza gwe nkuzizza eno abadde mbuweereza yabadde yasikira ejjakana musajja wange jjukira gwe wamusindika tomulaze nti si mwanawo akabasa we kajjiranga akabasa k'obwagazi bw'omwana wo oleme musindika mu buweereza bwa kutuluka ntuuyo kulwana bwakuweerezesanga omukozi nti Ssaabasajja Kabaka oyo gwe nkuweereza mutabani wange nnyo ddala nojjoofa nga tewalaamye naaga nti omuweereza okusinza ku buweereza bwange ne famire eyo bwatuwa obuyambi musootinze omwana ono gwe mbadde naye nsiimidde yabansikirira mutabani muntu wange oli olw'okuba tewalese kiraamu keeka gavumenti kebadde erina okutunulamu oba ontegeera kubanga ne Buganda kaaliyo kaakati gavumenti bw'eba eneerongoose tunuulire ddi lweteekeddwa okuyingirawo ng'ate ye yatwa amadiini neeta obuwangwa neeta n'ennono zaako bwe tutambula akantu ako kategeevu era gavumenti eteekwa tutatunuulira kyeyagala kyekiriwa kati nzirayo ku issue gye wayogedde nti obusika bwaffe batunuulira ng'abakyala be basinga okukaana mu paalamenti bagamba bayisibwamu nnyo amaki amaaso ebintu era babuusibwa nnyo babuusibwa bo nga tebagiweebwa rights ezimu kusika era banaabuulwa nnyo mu biseera by'okugabana baweebwa katono akatali kyenkanyi nakugambye nti etteeka erisooka mu gavumenti y'eggwanga Uganda tukkiriza mu madiini eggwanga mwe twaliwonga Katonda bayibuli bw'ogisoma terina wonna wekkiriza kitiibwa kya mukyala kuba waggulu okusinga mu bufumbo era bayibuli yennyini teriimu nabbi mukyala yadde n'ogu n'omu secondly abakyala abo baabagambanga abaami baabwe babawenga mu bulamu mu bayibuli mu ebiri omukyala mu aweebwa mu bulamu taweebwa mu kiraamo gwe wawasa bw'oba wakumuwa okumutaazaako eminojjoli gyonna ne mu mpisa ffe ey'obuwangwa wano bwe kyalinga namwandu omwami we yamuwanga mu buki kintu kimuwe nga ne baganda bo bawa obujulizi n'abaana bo nti maama taata yamuwa ekintu ekyo nga ffenna tuli baki bajjangawo enkaayana ezo oba ontegedde bulungi mu buwandiike bw'ekitabo bwaffe ne bayibuli bwe yajja yalumiza akantu ako era nabategeeza nti mudde musome bayibuli ngitegeere Kristo yabaga nti sajja kudibya mpisa yansi yadde ebikolwa bye by'abannabbi abaatukulembera wabula kunyweza na kulongoosa mpulira kaakati akantu ako mu bayibuli gyekali ne mu buwangwa bwaffe bwetu bwe tuzze ttambula mu Buganda ekikaayanya ebitongole bino already mu bubaawo bwabwe tewaliwo kibakaayanya omukyala yenna takkirizibwa kususisa kamwaka eri mwami kategeere ka bayibuli abaira wansi wa muki n'ekyokubiri mu buwangwa bwaffe bwe twalinga tugabana ebintu mu buwangwa bwa Buganda omwana omulenzi yafunanga kinene okusinga omwana omuwala mu buwangwa ate ewaffe ne mu busiraamu omwana omuwala teyenkanankana na mwana mulenzi mu luvannyuma lw'abakadde wabula ate mu bulamu omwana omuwala aweebwa kingi mu bulamu ng'omuzadde akyaliwo mu buweereza bw'ensi bamuwa mulimu ebyabwe ebitoogerwa mu public nga tajja kigamba kitaawe n'abanga mwana muwala bw'oba omuwa exception esingako mu bulamu wabula mu biraamu omulenzi alina enkizo era enjota ye ennene ku njota y'omwana omuwala kutegeera obuwangwa bwaffe naffe bwe tuzze tutambula mu Buganda abaffe Museveni ne paalamenti mwe betusindikayo mugenda kuteesa ki okukyusa kw'obuwangwa n'eddiini muleete ekirowoozo kigamba omwana omuwala alina kufuna kyenkanyi n'omwana omulenzi mu ddiini mwe tukkiririza tekiriiyo ne mu buwangwa mwe tuli tekikola ki Jakana otera nnyo okukola reference ku kitabo kya bayibuli abantu bagamba bayibuli tewali weegabanyiza bintu tewali weeraga busika basoma naye bayibuli kika ki gy'onnyonnyola zino ezijja zikyuka tuli mu bayibuli ya 11 Calvin eno ya Jones eno ya Martins biki abo balina baaliko okubasigire ba Kristo gwe byonjagala okuntegeeza buli azza awandiise byolwa interest y'ensi ye Amerika yezze n'obulokole mu bye beeyogera mu bulokole omwo bye biri eri mu bayibuli enkadde oluli gye bula gita King James King James version
muveewo nammwe saagala ate mwewuguuse bwongo ate mulowoozi sente ate byenjogera bye byekigwago ebbayibuli gye twogerako mudde musome endagaano nabaga nina kopi waliwo n'omusajja yina tuwa nga ndi mukyali mu ttaka yampa kopi eyogera ku njiri ya Balunaba weeri ennyonnyola bulungi kitanga agirina eraga Kristo okufa kwe n'abayigiriza 10 n'abameka ababiri 12 ani yawandiika yoyo Balunaba yawandiika enjiri ng'amaze otunuulira ebitabo bya Pawulo bitandise okubula naga nti gwe wali ne Kristo mutuufu naye ebintuulizza gituuliziganya ebigambo bijja bifuluma tuwandiikire enjiri ya Kristo bwe yali Balunaba era bano abantu abali abo abazungu abaagitwala bajjamu ebitabo 12 ebya Apokaliptus ebitabo ebikisibwe bisomwako bapaapa abo abali mu bukristaayo tebabitegeera oba bakristaayo abakatoliki yo Bible badde basomye emikeeyo era ojjasanga nga guno gwa 9 okutwale ku gwe 12 naye ate wana ogwe 11 n'ogwe 10 bagubuuse naye akulaga ogwe 12 ako baakalekawo ng'ak'obujega tebali mu Bible mwebali sisoma byabo nsoma kitabo kya Katonda njagala kubuuza ekitabo kya Katonda ekyo kirambika kitya mu nfuna ennambika gyenkulagamu bali kye babadde bakaanira nti abaana bala balina kuba equivalent ku balenzi Bible tekyogerangako bwe kityo n'obuwangwa bwaffe tekibangawo ekyokubiri omukyala yenna wali omusajja wali obusobozi omukyala toweereza ng'omusajja waali lwaki tebagenda ne beŋŋanga entalo nazo bazikaayanire nti abakyala obuweereza bwa Bayibuli ku mukyala yabaga nti omukyala yenna nnyini ggwanga lwe lulimi ekyokubiri ku kyo bwe buzadde kyovulaba nti ensi tugiyita motherland tetugamba nti father tugamba ani kubanga Bayibuli ne mu lubereberye byonna lw'okusoma kw'amadiini bukulaga nti obuzadde n'obukuza bw'empisa mukadde maama obuyinza bwabwe be bannannyini maka mu mbeera eyo tekisoboka keera nkya n'oŋŋamba nti omwana omulenzi twenkanenkana n'omuwala mu kugabana kaakati mu Buganda mbazzaayo mu kano mukategeere bulungi mu Bwakabaka bw'e Buganda nga bwe tunuulidde nti abaawandiika biiru eyo egende mu paalamenti efuuke etteeka baakireiminga ku bakyala kuyisibwamu maki wano mu mpisa yaffe ey'Obwakabaka bw'e Buganda omwana omuwala bwe kitaffe nga bwaze okufa n'agabanya ebintu naaba nga alina acres 10 nga bwe bugagga bwe n'ebintu ebisigalidde biki ebirala kano mukategeere bulungi bwe tuba tugabana ettaka eriri ku bijja bwe tuziikibwa abaana abawala tebaweebwawo wabula kikakibwa olw'okuba nti ke kaali ak'obugagga akaaliwo nga n'abaana bawala bateekwa okuba nga bafuna etteeka mu Bwakabaka bw'e Buganda libagamba bitya bw'omala ofuna omugabo gwo gw'omwana omuwala guguze kw'oba osiimye ku mwana omulenzi ogende ogula awalala lwaki baakikola batyo epoyinti eri egi omwana omuwala bw'aba azaalira kika kirala tazaalira kika kino mwava kyabwewazise nnyo ate abaana b'omwana omuwala okujja okugabana obugagga mu kika ky'abano mujja kuleeta entya katyole ng'ate bampeewo be bakalina ekyowengabi oba nfuna bulungi kubanga omugabo mama bw'aba teyagutunda era teyaguzzaayo eno bajja sigala bagoba omugabo gwa nnyaabwe ate beetabe mu kika ekitali kiki kyabulabe nnyo omwana omuwala okujja n'akaayanira eno ng'ate yazaalira kika kirala kyogezaako okutegeeza nze Jakana Soma Nadduli nina mwannyinaze namusokezaamu yanzira ku mugongo Ennono nina ate mukulu wange Janaati Nadduli be bandi mu maaso naye ffe kitaffe bw'amala n'avaawo n'afa Katonda amusaasira mukumu era muwa obuwangaazi n'abanga obugagga bwe bwetoola ku ttaka eririwo nga bibe bugagga by'alina byetoola ku kijja katugeze kirina acres 50 yazaala abaana bameka 5 oba 7 abaana abawala nga obugagga bwe tugenda okugabanako bwonna buli ku kintu kyekimu ekijja ekyo we kiri amakulu mu Buganda abaana bawala baweebwa omugabo gwabwe naye bagujjamu ensimbi nga baguza abaana bano abalenzi bagende bagule mu bifo ebiki
olw'ensonga eno wammanga abaana abawala bwe babazaala kati Janaati Nadduli ne Namusokezzamuza Munnannono anzira ku mugongo azaalira kika kirala tazaala nga azza mu kika kyaffe kati abaana be nga mugabo gwe teyagutuguza oba yagulekawo bajja kujja bakayanire mu kika kino naye ng'ate ba kika kiki kirala akaba Ssaako ne bakasolovinga nti mujjeemu bujja nsimbi mu mutemwa gwammwe abaana abawala mugende mukole era mugule awalala bwakalala olw'ekika kino bwakalaza n'agazi sijja kutunda wange we bampadde kuguza mwana mulenzi tutunuulira teeka kirigamba bw'anaafa abaana be bajja kuleeta entakatoli bajja kuttiŋŋana lyafuuka kiki teeka mu Bwakabaka bw'e Buganda newankubadde tusigaza kijja kyebatuwadde nammwe tubawadde shiye yammwe kyabuwaze mutunde muguze abaana abalenzi emigabo gyammwe mugiteeka waki mugende mugule wabula ate kano kakulu ennyumba y'ekijja mwenna ebagatta tetundibwa mpisa y'Obuganda newankubadde omugabo gw'ono agugjewo n'agutwala n'aguguza mu baganda be oba bannyina be ate ye tagezaako kukeera nkya n'agamba nti mwamugobye mu maka g'ekijjaawo era waddembe okudda era ne bw'alama nti banzikanga ew'omwami nziribwanga ku kika waffe awali bakitaffe ne bannyaffe era dda ne bamuziika ku ttaka eryo kijja etteeka limukugira okusigala nga yennyiniwo atuguzizza naye naffe litukugira okutunda ennyumba y'ekijja ate litukugira okumugobawo nti tadda teeka abeera wakika ekyo muganda wamu wakika kyampeewo wakutuguza naye era wakudda era omugabo gwe guba exchange eyinza okuba butter trade mummwe abooluganda busobola okukeera enkya bwe buti noga nti taata yafa naye nali nakozeyo akanga ak'ekirenzi nagula akataka kange wali gwe mpa lino twala akataka kali kubanga kali wabweru wa kika kino mwebyo bye mugabana mpulira eri mba mukoze business okujjako omuwala nga kivudde mu kamwa kwe naga nti nze nina obugagga obumala ettaka eryo ndisayininze lisigale nga lyakijja mpulira nate n'atalitunda n'alirekera ekiki era n'abateekako quotation ega nti abaana abange tebajjanga okukaaniranga ebukojja kuba etteeka libakugira kale ebintu ng'ebyo gwaleese etteeka liri watunulidde obuwangwa n'entambula yaabwo awo wennyini nga sinagenda muliri kambeeko akalikonda akalala kempanika ku byonnyonnyodde omukazi alaama lwaki nedda mu Buganda nnyo kubanga obudda ntunuulira taata omukyala mu maka maama bwe twali tusomesa ku nsonga y'obufumbo mugundi mu kika ti Jakana muwadde bwe twali tusomesa ku nsomesa y'omu bufumbo ddi bwe tufumbirigana ffe abakopi twasomesa n'enfumbirwa y'ekirangira njukira abantu mu isomero gye baba bagiraba bajja kuddayo bagyetegereze naye ebigambo bino twabissaawo bwe tuti omukyala bwe yafumbirwanga ew'omwami mu mpisa yaffe y'obuwangwa omwami kyabanga kyakkalwe mu ebyo byasobola okumuwa yamuwanga embuzi 2 ezitandikirwako ebibye mu mpisa y'obufumbiriganwa ewaffe omukyala kasita atuuka mu nju aweebwa embuzi mmeka 2 embuzi ey'okusatu emuweebwa y'embuzi ng'amaze okukutula enkumbi esooka gyalimisizza oba ewangusemu lunaku lwagenze kasita ewanguka mu muyini ng'agenze mu nnimiro naye jjukira enkumbi eyo si yagiwanga enkumbi eyo baagiwanga nga yasanga mpange omwami we n'agimukwasa naye olunaku lweva mu muyini gwayo yamuwanga embuzi enkazi eno ezirya 2 baazimwa mu maka ge kunywamu na kulabirira bibye naye n'emu yamuweebwanga oluvannyuma lw'okuwangula enkumbi eriwa kaakati obugagga obwo mwabeeranga n'omukyalo ne muwangaalagana omukyalo embuzi ne bwe zaatuukanga embuzi 100 oba 2 tezikwatibwako mwami zize omukyalo oyo mu kufa kwe obugagga bwe yabulaamanga n'awaako abaana n'abeewaabwe jjukira omukyala lwaki awa abeewaabwe mu baana be temubaamu amusikira mu mpisa ya Buganda kubanga omwana gye yamuzaala kika kirala naye ekika kye kiki kati yajjanga mu bannyina bebamuwa omusika kaakati obusika bwe yatwalanga ebibadde ebya maama wammwe mu abaana temubikaayanira bya musika afuuse maama wammwe omujja lwe lugero oluganda lukuga nti ebukojja tekuve nga walubu buli avangayo abeera maama wo oba okategedde bulungi nnyo kabadde kambobbi omutwe
mwako kennyini ekiraamo kye nakyo kyaweerezebwanga emmengo ddala bina ebirala lwakuba nti kyo tekyatwalibwanga nnyo mu maanyi kubanga eby'omukyala ebiseera ebisinga abaana baafangayo nnyo naye ng'ekiraamo kye kyabanga tempularire naye ng'ate weewuunya omukyala teyakkirizibwa kuteresa kiraamo kye mwami we ako balina okutegeera bwe yalaamanga tateresa mwami kiraamo akitereka waabwe ne mu mpisa omukyala tateresa mwana we kiraamo tokiteresa mwami tokiteresa mukyala we yempisa yokka mwannyina gw'alina okiteresa gwakiwa olambise bulungi ensonga zino zinnyumidde nnyo kale nno nyongera okuba ebituli eri nga tugenda ku tteeka liri Museveni yagenda otuweereza nti abasika banaasikiranga mu percentage wisdom eno ng'agibuuse kankubuulizeeko era ekibuuzo ekirala onnyonnyodde obukristaayo n'ekitabo bwe kigamba kiri ekitaakwatamu bipunguufu bino ebisomwa omulembe oguliko obusiraamu bwogera butya bakebere mu surati nisaa mpulira eyo kemalayo yonna okulaama n'obusika bwe butambula n'engabanyi abasiraamu bagimanyi era mu Uganda mulimu abasiraamu siibuuze nti mulimu abasiraamu bagimanyi obusiraamu bulambike ebyaffe si byakutomera si kugwira mpulira weebiri ebyo byonna Jakana weebiri obuwangwa bulambika Obuganda nga bw'otunnyonnyodde eddiini erambika nayo obusika bulina okubeera kyekiwawamudde gavumenti erambika obusika bulina okubeera kyekireese etteeka mu mwaka gwa 2021 ndoza palamenti eno ye11 gegamu kugenda okusooka okuteekako n'okukkiriziganya kale nga liri wa Museveni kati endowooza yeriki mu gavumenti okutankana enteekateeka eyo nayo naneesalawo tuteerewo eyaayo kufugwa babuyabuya mpulira teri kirala mpulira ate era nga kabonero ka nkomerero nti era bakatutegeeza nti abuyabuya bali kulembera abategevu nga abategevu basirise mpulira naye nze ndayira mu linnya lya Katonda nja kusigala njogera ebbanga lyonna lye batulaganyisa otussa ku lisiti y'okufa nga bagitussaako we tuliwummulira nga byetwogedde tubikoze eki ekyokubiri sina nnyo kyemmutyamu Museveni mweki yayisa mu lisiti ze ez'omunda ne muganda we Genosale okusalawo kuli gye bali okukola bye baagala naye Katonda yagamba nti nasse binafu byange ku nsi kuno nkwasisa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi amangi ebyo Bayibuli kyegamba bwakeera enkya n'olowooza nti gwe oyagala nze ŋŋende ne waba wajja okunsookezaako ku ekyo kyonjagaliza naye amakulu mu kyo ate sinza gumiikiriza mu kyemmanyi ate omuje gwonsalirewo mu nsala weeteetalina makulu olwa interest ezitagasa abaffe mwata obuwangwa nga weebuli buli diimudi katundu 246 ne muta amadiini mu constitution ya katundu namba 7 ne muga nti amadiini weegali newankubadde gavumenti etutte eddiini kikaaki exception y'owekitiibwa President Idi Amin the late yawandiise eggwanga lino mu nsi yonna ng'eggwanga lya busiraamu naye advantage etamunenyezebwa kubanga ye yali aliwo era nga mukulembeze aliwo newe yali badde mu katuliki nga yaliwo nga bwebakiitidde nti wandise amawanga gakkiriza mu nsi ki mu ddiini ki naye yali badde atwala nti eggwanga Buganda oba Uganda lya buki yali tasobola kuliwandiisiza mu bukristaayo bw'ataliimu ye yaliwo era ssente ezo his excellence akimanyi bulungi eziweerezebwa ab'amawanga gali okujja mu busiraamu esukka mu miliyoni 3 oba 2.5 eza dola eziweerezebwa okuyamba ku ggwanga Uganda tazimanyi naye baziweereza lwa nsonga egi kubanga eggwanga balimanyi ab'amawanga abasigalidde ti eggwanga lya busiraamu kubanga Amini yali wandiisa newankubadde ye bwajja teyasasobola kumenyawo kiri olw'okwagala essente zisigale nga zijja n'akireka kati bwe bali batubagetteeka baga eggwanga Uganda tetulinaako nzikiriza so nga ate Amini yali wandiisa akantu ako nako kakwetegereza naye nga amakulu kwekyo ky'obuluzizza bubuyabuya bwe bukyatutawaanya neffugabbi kubanga abazze amawanga ge baakuliramu tegalina busika bulambulukufu batomera biki ekyokubiri bakitunuulidde nga okubeerawo kwabwe okuwa abaana abalenzi bokka mu bo mu mpisa yaabwe kirabeka nga tekijja bbako ne baga basatule obuwangwa babuleke nga gadibengalye naye nga kyenjagala okubategeeza
akantu kano tukategere bulungi baleme kwetomeregana na nsonga y'abakyala kukeera nti omukazi yakoganya ennyo ne tugaa nti kwe tugenda okusinziira okusala omukyala takulembera tteeka era tawatteeka mu ggwanga n'enfuga y'ensi Katonda agigabira baami naye exception gyeri akantu kano bakategeere bukeera enkya Katonda teyalambikako mu kitabo kye kyonna naga nti omukyala tasobola kubeera mugagga era taabenga na property nti yiye baba nazo era ne bazeekolerera naye amakulu omukyala oyo entambula ye ebadde etya osobola mumusisinkagana nga obulamu bwe bwonna yagaana okufumbirwa ate omukyala omugamba nti ateeka okwekolerera oba onfuna bulungi omukyala alina omwami n'afa teyazaala naye nga okuyimirawo kwe ab'ekika baamuta alina okweyimiriza bw'agaggawa ne properties ze ate yabeera kamanda ku zo ekyokusatu omukyala oyo singa aba yafumbirwa n'azaala abaana abende abatali ba musajja eyo luulu ekwata ku ye nti abo baana be obulabirize bwe balina kuba ku ye bategeere obugambo obwo n'okwawula kw'omukyala ddi lwaba n'ebibye ebyogerebwako kaakati wano ewaffe gavumenti erina kusooka kufaayo nnyo n'esindika ebbaga eryo ng'emaze kutunuulira bwe yali ediiminga kalica yadiiminga kyenkana ki mu buwangwa obwo abaffe n'ebyo byereeta byo byeyagala okugunjaawo omwana omuwala asike nga Nsibambi bwe yasikiza omuwala era yatukola bubi nnyo ng'ate yatwala erinnya ly'abaawano oba onfuna bulungi engeri gye yali omusisiri era yali mubi eri obwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyonna yali mubi kaakati baddemu beetegereza ebintu ebyo baleme kwetomera olwa interest ezitatugasa naye akantu kano nkawa eri abalonzi muffe abajja gye muli tunoonya mu maaso gammwe okwagala okwesimbawo tugende tukiike mu paalamenti mbadde njogera nnyo obugambo buno ne mbagamba nti nze siraba nku mukulembeze era sinnamulaba ali wase oyo azze ng'ategeera ekyo kyateekeddwa okugoberera ekisobola okuyamba eggwanga n'abantu abalituddemu lwa nsonga wammanga gwe nga tonnaba kusitula ttumbiizi lyo nojja noga nti njagala kutomera mutabani wa Nadduli ndira ndisputing ebyayogera munnaffe gundi abadde waali ne muwa n'amannya nti agezezzaako okukola ebintu bingi ebiraga nti ayuuyizza ekyo kikyo muntegeerayo seeyange nga nange byenkugamba nga ntegeera yaki yange okusalawo kw'okukkiriza kukwo n'okugaana naye amakulu we gali tusindise bamemba ba paalamenti nga trust tuzibawadde bagende batuteeseze naye twerabira ebintu ebi omuntu gwe tusindika mu paalamenti ateekwa okuba alina factors bbiri eziyimiridde ng'ategeera obuwangwa bwe n'eggwanga mwatudde ekyo kimu namba 2 ng'alina eddiini mu ye bw'anaaba ne factors ezo bbiri byonna byaligenda okuteesa mu paalamenti biba bisobola okutegeera era n'okutulundira eggwanga lye n'obuwangwa gy'asibuka ye Ennono ye naye tusindika bayivu yayina eddiguli tewamanya nsi ye yamukuza yakuzibwa ne mumusindika kubanga yasoma oyo babalian ne mukwata owookubiri ne mumusindika nti mutabani wa Nadduli yatuyamba nnyo ne mutayaza mutabani wa Nadduli teyayina mba yaaye oba na bonna yabakuza ne mumusindika agende naye nga musindise kijjankunene nuga nti twali tumanyi nti Nadduli yafu yatuweereza omwana kumbe tuweza kisassalala kubanga buli family Katonda yagikola mulimu abeera nga baatondebwa nga bakuvaamu sinti waliwo family emu yatondebwa nti erivaamu beera mu gavumenti osanga nze nga nsomye nga ndi muyivu nga nsobola okubaako byenjogera ensi n'ebitwala naye nga mu baana bendizaala 6 bakuvuga mmotoka za kasasiro nga ye destiny yaabwe tekiba mu family emu. Museveni abadde mukulembeze kitaawe yali mulunzi ne bonna baganda be batuuse ku byaliko webale nnyo tugenderere bamemba paalamenti abagenze bakezeko tuna nnyo obuvo bwabwe n'obuddo mu mateeka ge bagenda okuyisa baleme kwefula nti ate bayivu nnyo kubanga ate obuyivu batuleseeko ate baleese buyivu bw'amasi malala ne batwala obuwangwa bw'ensenda kubanga byoyogerako ebyo bikola ebungereza ng'obuwangwa bwabwe bwe buto bufaanagana omwana omuwala asika n'omwana omulenzi asobola okukola ki naye bo bagobera first born Buganda si bwe tuli lwaki okwayiriza ebintu ebyo ewaabo omwana omuwala asobola okutwala estate ku lw'abaana abalenzi olw'obukulu Buganda ekyo si bwe tutwala ebyo si bye tugoberera
kale obuyivu bwammwe bubayambe n'ennono yammwe nga mugigoberedde n'eddiini kikyegamba. Njagala okubeera nga ku bigambo bya Jakana Sulaiman Nadduli oba tobitegedde akatambi kano kazze emabega kubanga nsuubira nze ng'abikutte binnyonnyoka bulungi nnyo okutandikira ku amateeka nga gasinzira ku equity n'amateeka aga law gye twatandikiddeeyo n'okubeera nti nno amadiini n'obuwangwa byadiimingibwa okubaawo olw'empisa zaabyo eziwangaza eggwanga mpaka lwaba abaabidiiminga lwe baabisanga. Kakati okusinziira ku kunnyola kwa Jakana Sulaiman Nadduli mutabani w'olutabaalo byali tulambise nnyo okusinga etteeka eppya erigenda okubanga liteekebwako omukono. Kale nno ng'ebyakwayiriziddwa omwo biraga kyennyume. Tukubiriza abakuzeemu bonna Jakana ndowooza kamalirize na kano omuntu alaameddi oba mubiise abantu baalamanga ddi balindanga myaka balinanga kufuna nga kuteereddewaawo negga nti omuntu bwe yafulumanga mu ekiwanga ku mukyalo oba omusajja omulenzi oba omwami etteeka lyamukakatangako okulaama. nekyesitegeddemu wabula kyennabannyonnyodde wali nti omwana yenna singa yakolanga emirimu gye naabanga afunye ssente nga tannawasa n'afiira wakati awo ebyo baabisitulanga ne bidda mu bakadde. Mpulira nekyesitegeddemu awo newankubadde nga kyogeddwa singa nalaamanga nentwala ekiwandiiko kyange kino emmengo nja kukubuulizamu ebibuuzo bibiri ennaku zino bwe naama nkitwalawa wabula akaalibadde kasinga obukulu singa mbadde nyina ekibanja kimu bwemala okulama n'enkitwala emmengo nenfuna ebibanja ebirala 3 amendment yakolebwanga etya mukwongerako ebyo ebya Buganda byabanga byangu awo gwe wasitukanga n'ogenda ne bagattako n'obujulizi bw'ebyo by'obugulize. Okay, so nasitukanga ekiraamo kyo kiri we kyaviirangayo nga kikyusizza omusika oba onfuna mpulira wabula omusika oyo wabanga akyali mulamu kubanga omwana wuyinza okuba wagamba nti mutabani wange gundi yanansikira nafuna endwadde n'emutta oddeyo n'okimayo ekiraamo n'oli tomusatte n'addamu n'akisatta. Ako kembadde sitegedde. Ekyokubiri obugagga bwajjanga bweyongerako waddangayo nga tekikwetaagisa ate kukima watwalanga bujulizi bwa bino ne babugattayo eri mpulira era kabaka yasitangako omukono mu bigattiddwako. Jjukira wabanga ka percentage koowaayo akatambuza bali kale kyayambanga nnyo Mmengo okufuna omusolo ku kyo ekyokujja okulambula bino era baasitukiranga omusolo guyambako okukola emirimu. Ate lwaki ezimu ku misolo gya Buganda bwe gyalinga bano Museveni bajja ne bajja batandika okuga nti nonjo newanga omusolo bwe baagala ate okuzza eno naye nga bo tebagoberanga Buganda yalinga eri ku kidebana Museveni mwagadde ensimbi ne mukanakuna musinze ne ku mayembe oba mwoyo gwa bukaafiri kuttirira sikitegeera naye kale kansembeyo era ne kali kenanyizeemu nti ensangi zino lulina ekiraamo kyatwalibwanga e Buganda okwapuruvinga nti byeŋŋambye mu kiraamo kituufu byange ensangi zino ekiraamo tukitwalawo kitunula olwaliro bisigala mu mikwano gyaffe banaabireeta era akoze nnyo ekyamaanyi akwasa Sseeka nga badde nnyo mu ddiini oba bishopu oba reverand w'okukyala alina ku mpisa kubanga olwaliro ne bannaddiini ate gyafuuka misaswangula egimu. Kale oli yatunuuliranga obukakkamu bw'omuntu n'aga nti bwe natunuulidde kankako oyo n'obuweereza bwe mbadde mulabamu okusinziza ku bigambo bye kamukuumye ekiraamo kyange naye mu biraamo ebyo yabuuliranga kankaka nti ekiraamo ekyo kyenkuwadde nakiwadde abantu 3 naye ekikyo kyembawadde kyekisembayo era mu kiraamo bwabadde ng'abagamba balina okugamba asooka yalambika abantu abo 3 nti yaŋŋamba ekiraamo kino yakimpa naye bannange 3 bakirina mujje n'ebiraamo ebyo abaliwo tukakase naye yantegeezaako nti alisembayo n'ekiraamo ekituufu yekankaka nga kigobera ne kino kyenzize nakyo bwe batyo bazze balama naye nga tewali kabaka bamuggyako emirimu gye abali Emmengo n'obutategeera byakukola bano bamayiga bayivu naye ebintu tebabitunuulidde kubizzaayo kubanga baba baatudiiminga teri Muganda agaanibwa tutwala kiraamo kye wa Ssaabasajja Kabaka kissaako mukono eyo sisitimu yaffe kati tutyayo sibu abaatuleetera kyapa mu ngalo nga nyiza okuweereza ekyo obubbi bwe bwasukka n'empisa ne zituggwamu
n'abali obutategeera nnono yabwe na buwangwa n'obutakkiriza mu ebyo bituyimirizaawo teri yeegaana nti ndi Muganda naye ate okuba Omuganda akyegaana. Mpulira ebikufuula okuba Omuganda abikola ki? byawukana naye be bali emmengo mannya bageetisse naye ebibafuula mu bikolwa ate tebiriiyo. Mpulira kale awo ensabira Ssebufu bwange ebbanga lyonna affe nnyo okutunuulira Katikkiro anajja omulundi guno nammwe abalangira n'abambejja mufeeyo nnyo abataka b'obusolya musabe ku Ssaabasajja Kabaka mudde mutunuulire omulundi guno aliwo ayinza okusitula ennono yaffe n'okuddamu okuzimba Buganda tuleme kutunuulira nnyo buyivu buno bubeere bwa last resort ti yes tumutegedde naye yasoma atya olwa communication. Kale njagala okusembyayo akantu kano abantu baffe nja kubeebaza ababadde basonda ku lw'omulimu ogwantumwa naye abasinga bansuubiza buki busuubiza nensaba nti njagadde mbasomere namba y'essimu eno alina obusobozi abuteekeko omulimu gwe natumibwa gusobole okutambula kuba gwali gwa tayimule si gwakugaa nti gwakkandaalirira olwa interest eyali emabega eyali etisizza abataka n'abamu abalangira n'abambejja. Kale mu nkola eyo kye naalyetaaza okubagamba n'okusaba nti ennamba ngisome yenna asobola okuteekako ateeko kyaba asobodde lwakuba kye nasinkaganamu ekizibu kye kino wammanga abantu nabasanga abasinga balumiziddwa abamu abava eno nga bali eri abalala babadde mu gurupu za Museveni zo bataddewo ezogga tuli mu bibiina abantu bababbye ne bakoowa okusonda mazima naye kyendiko sizimba sigenda kuzimba kizimbe nti Buganda kye bantuma okuzimba nedda byendiko biri mu data form na kusomesa bye bantegeeza n'entambuza y'ebintu ebyo naye nga sinza kwatula bigambo ebyo ate gye muli mu bakopi ng'oli yakwesiganga wanju yabulangira n'abataka abamu nga tuyambe ekintu kino okikole bwoti ne bwoti ate nga sinza kujja mu bo okutambuza omulimu guliwa guno nenga nti nja kudda mu bakopi bannange twekwanye ensonga eyo ekole ki naye olw'embeera nti abantu babadde bayaaya ate nga bamu misaso angule abalala baafuuka mijjonkezi si babbi balwadde obuntu bulamu bwabagwamu oluusi ne central government bwenyigiriza ennyo abantu bamu beekyawa ne bataba na bugumiikiza bwekuuma mu mpisa ya nnungi naye nga kyentukako kyeki bayibuli yatugamba ebigambo bino tibamukisa babakkiriza nga tebalabyeko sijja kusooka kubategeeza kintu naye obwesige bwe muba musobola okubunsindikira abayagadde ebintu bino byakusiima buki busiimi si teeka nti olina kunneesiga nno naye abasobodde okusinza ku ebyo by'oba olaba tubadde tutambula naye mu nkola eyo nja kusoma ennamba eno yenna abasobodde naye sinyumirwa mboozi yakukandaalirira anjagala kubuuzaako nno ensonga lwaki nsoma ennamba eno yennamba gye nina mu bulamu era eryemu sinaayo ndala era esoma mannya ga Jakana Sulaiman Nadduli mu nsonga gye tuliko okuba nonga nti nzigadde kusindika kantu kano lwakuba nti kizibu kye nnasisinkagana abantu tebaayagala bateekebwe kumanya ku lisiti amakulu nti nekyennina kinnema okubategeeza nawa wentuuse naye ngera nali nsazeewo nti singa mba sinemeddwa obusobozi obwo abansindikira ngenda kukwata akasente kaabwe nkabaddize ku ssimu zaabwe mbage nti omulimu gwagaana naye nze kankole ogwayo guli mu busobozi bwange tusobole okutambula. Kale ennamba eri 0782 889 935 nineemu asobola okuteekako nebwa osinze 10 kasobola nga lusobola okujja amakulu nti siza kalwe nti tusala bweziti naye obwesige bwe mbategeeza nze nja twala Katonda Kristo bwe yategeeza Timothy bamukisa babakkiriza nga tebakoze eki tebalabyeko. Kale ebisigadde birivaamu yenna n'abayagala omuteeka ku lisiti bwe ndiba mutandisa okufulumya ebiwandiiko mu abo bakola omulimu nja kugateekako amannya kuba mpandiika mu kumusitimu okutandikako ebiwandiiko ebyo ne CDs eziriba zirikoleddwa nja tuteeka nkoba nannyini kuteekamu ssente ezo abaganda abo oli bw'aba asoma ateekeyo nga n'erinnya eri aba alikola ki ne ssente ze yawa amakulu nti n'okubeebaza ekiwandiiko ekiriba beebaza tulikolayo ne topiki eyeebaza amannya ago balyoke bamanye nti baasonda kyenkana ki omulimu gwe twakola gwe guno nga gumaze kuggwa. Nsaba Katonda bampeera omukisa ebbanga lyonna. Tubadde tukola okunnyonnyola ku ngeri y'okulaama n'okusobola okutunuulira etteeka eppya eririndiridde okuteekebwako omukono litunuulira
okugabanya obusika n'okulaga nti omukyala wa kusika, Ssaako n'ebitundu ebitemeddwa mu percentages oba ku 100 nga birambika oli bw'anaabeera nga agabanya ebibye. Kale no mukola ate ebyammwe gavumenti ebiteekerateekera okubigabanya okusinziira ku mateeka gaayo, so si kugago abikoze. Yenze kanka kapita okubanga baweereza ku sayidi eno, nsaba akaseera konna tubeere nga Jakana nga bw'abasomesezza mulame mu nnaama y'eddiini ate era mulame mu nnaama y'obuwangwa ebaddewo akaseera erambise ensi okutuuka lwe mugisanze. Basiibudde, weraba.